mu mpagi za pikipiki mu katundu akayitibwa Kigulu mu kibuga eky'Iganga. Kaakano omuwendo guweze gw'abantu 5 abafiiridde mu kifo kye kimu kino mu bbanga lya ssaawa 12 zokka era nga n'akawungeezi akayise waliwo abantu abalala 4 abaafiiriddewo. Abatuuze bagamba nti bakooye okufiirwa abantu baabwe mu ngeri ey'ekifamu kutu era nga nabwe kityo kwe kusalawo bo okuva mu mbeera batandike okwagala okutondawo obutunnumba bwabwe mu nguudo oboolyawo ekitongole kivunaanyizibwa ku by'enguudo mu ggwanga bwe kinaabusangamu kinaasobola okukola ekyetaagisa okuyambako okukendeeza ku bubenje obugwa mu kifo kino. Bano nno poliisi ebadde egezaako okubalemesa n'okukakkanya embeera nti bagira beesonyiwa oluguudo ekibajja mu mbeera era yogayoganga nabo bennyini bavudde mu mbeera okukakkana nga balumbye poliisi katono bagiteekera omuliro. Solugudo wansingamo okadi nzobubiti endowooza yaife nti singa abana abantu ab'ebikado bano motoka bwevuere nge neyugaga n'ebikado babakubenga fayini nga mitwalo 2 ku 3 ekintu ekyo kyandiweirewo n'ebikado nebivuire kwa kabenje ekika emoroka ewa boda agwire bwagwire yayemerera atolemu ekikado mu pikipiki ekibaire kirobyemu owa taxi yaida yamusabala busabale ya waleida wafirire mirambo 5 bona batyame banampirika yunula aide wano polisi webenda tuve wano bayikirize tute wano temporary hamps paka nga yunu lady ya 5 echo tetwenda tukutende emirambo gyafuna emirambo 5 atise yenda mirama ituva kubabikado ebikado bino lwaki motoka tibademeza nibitakubula maji lwaki ebikado byenda okuyita mu tawuni muno yedidira speed ya maani ino kwegamba kekedituukire ala ekitirirwa kyaboneka nti kigeme ebikado byakola ki byabanga biyuyika soge tusabira nti government yena betereirewo ku hamps motoka dino okwida nti tusobole okola ki okusibiranga okwo. Yatwala poliisi mu kitundu kino nga Adande batamye wano naye wasinzidde n'asaba abantu okugira nga bakyali bakkakkamu nti embeera egenda kudda mu nteeko era abavunaanyizibwa ku nsonga y'oluguudo bagenda kugikolako. Nze nsooka kubasiima nakubeebaza omuntu waaba ali ku kituufu asigala muki asigala mutuufu muli batuufu ino muli baki batuufu era mwida kusigala baki batuufu obuzibu obuliwo butugema ku twena eriyo wa boda wano ninza okuba accident yenesooka ye muli kundage eno ninza okuba ninze nikubina ebikoola bye muli kubona nga ninza abikoze eki abitairewo waliwo wa boda wano abaira ali kunvuga kunjo era apakwogera kinekyo tutairewo ebikoola nani ekitegeeza bwe tutuuse wano kitugemyeku twena kinekyo ekitegeeza nti emotoka etomeire omuntu ono ebaire twena osobola otukola ki so ebizibu ebibaawo tutana tuli baki tutana tuli bantu ebyo nga biri byo bityo waliwo n'akabenje akalala akafiiriddemu abantu 2 ko nga kagudde ewandago mu ggombolola y'Ewayirasa mu disitulikiti y'e Mayuge ku luguudo oluva Ejjinja okudda Iganga. Kitegerekese nti abasaabaze 2 ababadde batambulira ku pikipiki bo bafiiriddewo era nga omugoba wa pikipiki yaddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera ye si nnungi. Kigambibwa okuba nti bano 2 abafiiriddewo babadde bava mu kuziika era ng'okuziika kuno nako kubadde mu bitundu by'e Iganga. Okusinziira ku muwandiisi w'ebyokwerinda ku kikadde stage nga ye Isa Abiri Abasa mu kwogerako ne musasu waffe Farida Namulondo annyonnyodde bingi kabenje kano. Ayachikanga bakigwagwano accident evagwa ne wandago nga owe pikipiki boda abaira abesa abantu 2 nga yewa kusatu ubaire kwa manibwa nga Maganda n'owundi Azizi ni Malasi Muzamiru n'ababaire ku piki namba UDN yaba 046F nga ababiri Azizi ni Maganda bo bafiirirewo then ono Muzamiru wabavodu musamu edwaliro nga biwale itaka wendogerera polisi yekakira eva kwida yatolawo emirambo yagitwala ekakira so nkubiriza ba boda banange twekuume ebiina bingi ku luguudo twegendereze kubanga kiri